otyo amawano mu mikolo nkwaniriza nkwebaza buli kaseera okuba wano kyetusinga okulwanako yennono wano ku channel eno buli muntu akola byakola ku YouTube channel naye nze ntunulidde nnyo ennono ng'ekolebwa n'emikolo nga gikolebwa kubanga iyi section mwe tuli naye ate n'ebinyiga ensi yattu Uganda mbyogerako nti lwakuba nze natunuulira ekintu kimu ebintu bwagala biterere nyweza family buli family bwenywera n'ebaamu obutebenkevu ebirowoozo ebivaamu biba birungi ne bizimba eggwanga n'eggwanga ne likulaakulana ensi yonna oli anaagikuba tava eno waggulu family kyova olaba abaana abafuluma abamu kati bisassalana kuba family zaagenda nkwaniriza ndi ne mukwano gwange mukama atuyambibwa kikyaddeku wano mu Uganda ntera okubeera naye Waltham baita Waltham Massachusetts Boston gundi ayagala akagamba ako made in Sereko yakwata na Mudde Street Mudde Street kasajja Mudde Street ngomanya ali US Waltham kakati oli otya mukama wange ndi bulungi jebale Honorable Charles Bukenya Vice President UNA ekibiina ekitaba bannayuganda mu Amerika eyo akoze ebintu bingi nnyo naye lwaki muleese nti ate bw'ogenda mu Amerika ababeera mu mikolo gy'obwakalabalaba yaliyo nenjagala naye muleeta okwogera ku by'osoomooza bibasanga ng'oli bweru waggwanga nakyo ekyandiyambye okukolebwa ng'oggyeko ebyano ate bw'otunula n'ebyafaayo bye kuva 98 ng'akola ku Radio Simba zijjukira bulungi ali mu P7 nga nkuwulira otandika oyogera ebintu nange najjira mu P6 Alani kakala kasema nga ne P6 tulagala kanti ogenze naye ng'ojjukira 98 ekintu n'okikuba nooza emyaka nga 10 plus 10 kubanga ogenda mu Amerika ndooza 2.5 2.6 nga ffe tunatandika nagino emirimu gye tukola naye weebale n'okola omulimu ogw'ekitiibwa ate kye nakwagalako n'otuukayo n'obaako ebyenkizo by'okola njala tusooke twogere ku mikolo mu Amerika n'engeri gye mugikolamu era kusoomoozebwa kikwemesa naye tutandike ku mikolo gye nyine omuntu wagaana nina okwanjula nina embaga bakola ki kakati njagala okubalamusaako mwenna nti bannange mwebale kuvaayo mwebale nakulaba channel eno ate kubanga ina ebiyigiriza bingi naddala ku nnono zaffe ffenno bwe twatuuka mu Amerika ebbanga lyenagenderamu mu Amerika ekintu tekyali nnyo kyamaanyi era nga beemusi tebalina beemusi bankizo nga n'emikolo bwe bagikola n'ogituulamu ogamba bannange naye twagenda tukyusa mpola okutuuka ku mutindo gwawa oguleetere n'ennono waakiri wadde muli bweru w'eggwanga naye ennono eveeyokko ennono eveeyo nti emikolo naddala kantandikire mu kwanjula okwanjula kwabanga challenge gye tufuna ti okwanjula kwe US oba kwe Bulaaya tekubeera mu maka abamu balina amayumba nga basobola okuguteeka mu maka naye abantu bakolera nnyo okwanjula mu hall kakati n'olabanga mweyiya mwegeta okitegeera bano bafulumya ennyumba mugenze okitegeera naye ng'ate bafuluma eri mu kisaawe kakati afuluma hall side zeno nafula mulinga bamuzanyi bako left him back right nti bw'ogenda back stage omanyira nti abazanyi batudde eno banywa chai naye waliwo abantu sigamba nti bonna waliwo abantu abalina amaka nga bateeka tenti mu maka gaabwe baagula amaka gaabwe teeka tenti mu maka gaabwe nga bayiwulabira ddala nti bafuluma bayingira bakola ki so kati ekyo nakyo eba challenge nti ofiiringa nti tuli mu holo tugezaako okulaba nti tujjayoka abaana baffe babeeko ekyokuyiga kati ate emikolo bwe gibeera ebweru challenge gye tufuna ti abazungu kuba batulaba batya for example one day nali ndi mwogezi mu kwanjula ntuuka ogaba enkoko baagireeta nga nnamu bazigula waliyo faamu kati bwe tebagigula bagisibye ebiwawaatiro n'amagulu mbaana akagikwata njiwa omuko poliisi ngezi era mugite kubonyaabonya ekisolo
ikoze kinyonyi amateeka gaga noja mu tebasiba nkoko bwe bati ogisiba bwawatiro neberete n'amagulu oti nebeera abwe amuzungu yakubira bukubisi polisi kimubonyaba polisi zajjanga nnya ku nkoko olaba embata ziba zisala ekibuga kyonna nekiyimirira kati totomera mbaata challenge eyo gye tufuna titosobola kuleeta aba ente nga nnamu tosobola kuleeta tuleeta nnyama kati n'ebintu ebisinga bye tukola nti ffe ng'aboogezi b'oku mikolo tugezaako okubeera nga tukwatagana emukolo gukwatagane n'ogwa wano naye abantu baffe oba ebigambo ebimu okyogera naga envaala yatuyisizaamu amaaso ate ekitali eno ndowooza batambula n'omulembe nennono bagimanyi nga bwetambula eri bw'okiremerako n'atuyisaamu amaaso n'alemera ku kintu ekyo certificate naga asigenda mu maaso nga certificate teriiwo kati bakiyina ekyo olugiro oti nga bagamba luli yatucunya muleete omulala yisayisa mu byangu ogende so nga ate gwe kiba kikulemeza ku nnono omwana omuto oli abuuze why are they bringing certificate ofune wonnyonnyolera the proceeds that are coming from these certificates are going to Mengo government and we are helping to support our kingdom so that it can have some money omwana atandika okumanya ti omuzadde nanyini mukolo yalaba ng'akoze ekyo amuyisizaamu amaaso okwanjula kwe tugendamu babuuza omutwalo oguliwa ogwaki okitegeera bagamba bannange okwanjula tulina okugendera ku nnono wakiri omutwalo gwe guwasa omwana okitegeera gwe kuba teguliwo temuli basiraamu temuli ki ekita ky'omwenge nti wakiri tubeeko bitujjamu ebitono ne mufunayo nga 3-4 ebiraga kati bwebiremerako ebyo olumu nga baga aloluya yakalubya ebintu naye nga ffe tutera okwogera mu kwanjula nti bannange Katikkiro yatugamba tubeere ku nnono ng'aboogezi wadde tuli mu Amerika naye tuli boogezi ba ku mikolo abantu abala batandika okukoppa nga bolaba ntera okugenda ku Basomaali engeri bamanyi akoloka omukolo gw'Abasomaali awo nga bampise okubeera emusi waabwe balina n'obuyimba bwe bakola naye ng'olaba ebintu byabwe nakola omukolo tebakubayo oluyimba n'olwo baaliwo Basomaali eggwanga ndyerabiri terina luyimba nalumu lwavuga okujjako enyimba soma bazita tulabe ziri awo bwezi tarabu n'Abatanzania bazikuba bo baligidde namu naye bali teri nebafuna bagaya naye ng'olaba balwana nnyo ebintu byabwe obikole nga bwe balina okuba kati byebyo ebimu byebitusomooza nga tuli eyo Bulaaya naye ng'abamu ate babikolera ddala nga omuntu bw'akupangisa okumukwanjula akubuuza nti mwami muvala ntuwe lisiti ebirina okubeera ku mukolo gwakwanjula oguggumidde ogw'ennono n'omuwa buli kimu ne babikola ninayo omusajja yankubirano gaagala ngende nze ne bakiddawo naye ng'agamba nti mufuuke ekitundu ngenda kuyitwa abantu bangi musomese ne bannaffe wano bamanye nga mwogera mu Luganda ne mwogera ne mu Luzungu obudde bwankwata bukwate nti weyampita ate nga nange nina ebira bye ngenda okukola nga ye ayagala tugende Texas nangakwenda bannayuganda batono njagala abazungu babeerewoko bafiringa wa culture bamanye how rich we are nenga nti n'omusajja mwe ate nno bampitako mu kwanjula Atalanta nga kwa Luzungu nga buli kimu olina kikyusa ebigambo now you have come era tebalabangako kwanjula kumpi omwana namwerayo otakigasatu kali kweta namugabirawo adawo oluzungu luggwayo nomugamba now you have come take my daughter agakatonda naye kiba kikusoma naye nze ngamba waliwo abantu bemukozeko kati nabo bendowooza nti bamukozeyo baka association obaka
kwamanyi Kamirate Segumba Wycliffe Luyombya kati ali eyo Simple Owekobe Nsereko waliyo Patrick Omujuka kanaye yazze mulungi lwakati ye yavano ngere ebyokwanjula tabirimu naye kyemanyi nti bw'otuuka eyo olwokuba waliyo olinamu ku art okwanjula art kwanjula art kasomanye ennono bwetambula dende art bwange ogoberera ebibeera wano nze kati ekyanfuula omwogezi kwana lina art ate nembeera nga ngoberera ebikola ki ebiri wano mba nsoma aboogezi ba wano nembasoma neteekamu vidiyo nenjiraba bakoze batya kati awo nange nembeera nga nkola kubanga ng'omuyizi olina okuyiga banno kye bakola so kati ebintu ebisinga kati abantu baffe ate ne bodda ku kya finance abantu baffe wadde bali Bulaaya naye ate baagala nnyo ebyalayisi ebweru nti kubanga omuntu akukubira essimu ng'ayagala kumukolera wano omuntu akuyita kuwemusi n'akuwa obukadde 3 buna butaano oba 45 mu America omuntu omugala $1,000 bannange bubawala 10,000 ino ni 3,600 ngate Kampala bakuwa 5 bulungi nnyo US omuntu akuba endulu naga $3,000,000 badde manyi na 2 emitwalo 7 bakinaano ekiro ennyo n'ensanvu $1 ekiku n'alyoka ate kye batamanya n'alyoka akuyimiriza kubanga gw'omanyi buli kimu oyinza okugamba omuntu kale kankuyambe kubanga ffe mu Amerika tuyambagana olusiogamba gundi yange gye naaliwaddeyo nga contribution kankuweere kubanga kyenayiga kimu mu Amerika omuntu akuwadde obudde kikulu kubanga obudde siyo mane kakati nejjukira weetadde mu kattu buli kimu bagenda kuba babuuza ggwe buli kibakubira essimu kiro kakati mubala kino tukikoze tutya biki ogugonna mulimu bakutawaanya kati abantu bewaffe waliwo n'omukyala yankubira naŋŋamba mwami balaba ŋŋambye oyogerera mu kwanjula nti nina muwala wange agenda kwanjula nti nnaku z'omwezi wezi nemugaa kankebe mu kalenda nga wendi maama ti kale tweyanziza nemugamba nga toyogedde ku bya ssente naga mukolera ssente samuddamu nemuderitinga amazima gennyini mukolera ssente yali amanyi byaki kati abantu abo bangi tubalina so naye nga tugezaako okulaba nga ekintu tukiza mu nnono omuntu ategeere abaana baffe bali eri baagala nnyo okumanya ennono yaffe so kati tugiragira nnyo mu mikolo bwe gito naddala egy'okwanjula bw'ogenda mu embaga zaffe nazo tuzikola kuba embaga yo teba ya gundi terina nnyo nnono ziri awo naye era tugikola ku mitendera omuntu gy'aba ayagala ogikolemu ndowooza kyengenda okusaba Ismaila Kajja ye ssentebe w'abogezi mu Buganda yonna osobola okukolayo online class ng'eyamba ne bannaffe abali mu nsi z'ebweru wakiri n'onnyonnyola the basics ndoza bwe nabakomeza wano kyenja okuyamba tujja ku recordinga yaka ne kaba kaddakiika 3 nga kannyonnyola nti bino bye bikulu mu kwanjula bw'oba oli bweru w'eggwanga by'oba otuukiriza bino bye bikulu nga bwe twannyonnyola okukyala nti bino bye bikulu mu kukyala by'oba omanya nannyonnyola n'emitendera nti giri 5 emikulu egisookera ddala nti ogusooka abazadde batambula abazadde b'omulenzi bajjeewo abazadde b'omuwala ng'abazadde ne boogeramu n'abazadde b'omuwala ne bajjeewo abazadde baani b'omulenzi nabo ne boogeramu nga bo ne bamanyigana kakati ye omuwala n'alyoka ate atwala omulenzi ewa ssenga okumutegeera bakkaanye ne ku birala naye kiba kikulu nnyo nti n'abazadde bano bo bennyini baba nga bamanyiganye obufumbo kwe kubunyweza nti kubanga abazadde n'abazadde baba boogeraganya wadde mu abaana mutabuse naye abazadde baba boogeraganya nga basobola okubukakkanya ndooza tujja kukomawoko wano tubeeko ebirala byetusiba ng'oli ne baba aliko online ali Europe ali US ali Asia ali Australia asobola okubaako kyagira mawano kike wali olabyeko manyi wano kyetusinga okulaga bye bitutuuseko ku mikolo oli akiyigireko aleme okukiddamu nga bw'ogamba nti omuntu namuwa amagezi aleme kukola kino naye n'akikola bino bye byavaamu kati ebiseera bisinga okwanjula kaffe nga bw'olaba oluseregende lw'emmotoka ti bano bagenze wa gundi oluusi ebyaffe ate kati biba bya nnyonyi nga ffe bwe twagenze wa mutaawe n'abako sigamba nti ennyonyi ziba mu luseregende
waggulu okwanjula kuyinza okuba e California abako bava Boston tosobola kutambula abo tosobola kuvuga mmotoka kakati oba kanku example nti abantu baleeta ebintu mu kwanjula ne bikalubiriza famire Bulaaya tosobola kuleeta nakati ebibbo bina tosobola kuleeta nnyama nga sintemeeteme bagiteekewa agiterekewa anaagirya ddi ogimalawo leeta ekisambi era ntera nnyo gamba bane gye ennyama mukisaleesale tekiringa nti ojasanga amajambiya bakola banyumirwa balabe kati bwoba ogireetedde oba obawadde obuzibu kuba obawadde banoonye gye basalira ente wewali obuuma obukola obuyisami okitegera naye abantu oluusi tebawulira baagala kireeta nga kiramba n'ekigero balage nti kati famire oba ogiwadde obuzibu bw'ogiwadde ebirala ebintu bye tutwala mu kwanjula oluusi olw'okuba nti ebintu byaffe ebimu bya layisi osanga bokisi ya apple nga ya $10 n'otwala bokisi nga 2 ate bwoba otwalidde apple ezo nsonga zibabonyabonya okulya baliwo basatu ewaka bano abagenda abatravelinze kuba abantu batravelinga okujja tolina gwojja kuwa nnyama nti twalako ennyama yatravelinze agitwalewo yagitambuza ku airport okulaba obulangi ozunza ennyama kati waliwo ebintu ebiba bikalubiriza nze era nzadde abaana bakuze natikidde okuli bamujje wange Boston ebyo byonna ennono tukasa mugitereeza kakyokola osaba omutwalo nga mugumu nga gumalayo ebintu byonna bye bandikoze ekyo kyokola neze ndowooza abebweru baba balina okukola nemuleba kuddugaza lugyalo ate mugende nibeevume bannaye baleesa amazzi baleeta amazzi abo ebokisi nga 2 ate ewamwe amazzi gakola nnyo baleeta zino zeinikendi bokisi omaye mwenge gwa layisi kati n'osigala awo ng'otunuulidde ebintu ebyo tolina wabiteeka tolina gw'onaabigabira obigabirani buli omu ali bulungi ate ali wuwe firiji yejjudde ng'omuwa apple box kitegera gundi yejjudde ng'omuwa bikyateekemu kati gwe n'obonaabona okukanga byonoonese nabyo okukakana nga bikoze ekina so balowooze ku kyokkola ebitonotono ebyennono ebintu bino ebyandibadde bijjire mu ssente zikuyamba omugaye nti twabaliridde taata ebintu byetwandikuwadde ng'okusanyukirako n'awamu bimalawo $2,000 nti ebaasa yiyo oba muziteeke ku akawunti kati kakati gwe omutwalo taata wasaba ki nti omwana oyo nali mwetagamu ente 10 ente 10 katugambe nti ente mu Uganda erimala ete $2 million oba $3 million nga bwemugaa nti ente 10 ku $3 million yemitwalo nga $3 million ng'ogatta omutwalo gwa $1 guugwo kati nze waliwo bennawa amagezi bakikola naye olwokuba baagala ebifaananyi bino bano bani byebakuba X-Event kati bo kye baakola baasiba ebirabo ebiri empty box nga temuli birabo that makes sense naye nga muli baataddemu dda ssente newe ne bafunayo ebibox bibasiba ne bateekawo ebisookerwako bino byo makanzu gali riyo gomesi wane Uganda teeka baasa gikube nti ebyomuddiiro byonna kati omusajja ali Bulaaya ng'ojja ozunga ne firiji ogiteekewo agiteekebwa muli mu maka mulimu firiji ogenda n'ogula ennyumba zibaamu firiji kyogenda ogula nga buli kimu mwekiri kati ompe firiji era obanga ng'agishipping e Uganda ate kubonyobonya okukamala nga ne sente ate abamu kye bakola bakola ebintu ng'ebyo ntebe biki n'agamba nti mane twabitutteyo wa emutundwe mu maka agooyo mumenyine mubyetwalire mugenda mu store ne bateekawo wali vidiyo nga bigenda bye babiteekayo wamma ekyo nakyo kikola olina babimutwalira mu nnyumba ye olowooza nti n'ennyumba empya gye naguze bulamu kino nakino nekino muwala wange muweemu bino n'abiteeka n'abitwalayo ate si ku bulamu kubanga kalombolombo kaffe nze nali nyanjula omukyala nemanga omugagga ogenda muwaaki omugagga omugagga Lubega ogenda muwaaki iso oyo n'aŋŋamba yali omwogezi wange n'aŋŋamba tebakubuzaabuza n'omugagga ajja kuga atalina kyeyeetaaga naye amawulire n'ogannyonnyola otya muna mutwalidde ku bwereere
nga sebo baali bagambye entebe ozitwalire Lubega buli kimu akirina kiina Isa ye yakutaasa muganda wadde alina entebe gwe zitwale wakiri anazisuula kasasiro oba anazigaba ate tebakifuula kirabo kya mwana era olwagira ati taata naga maama ali Kammengo ne bazivuga ne bazitwale naye gwomanyiza ate maama omukisa kati asaba munene nnyo amanyi nti entebe zatuddeko zize Kammengo bagitwale so ebintu byonna wadde oli mugagga akalombolombo ko tukagenderako so akikyusa mbu wadde oli mugagga ffe katugende nga bwe tuli ate oli tumuweesi ekyandeseza mukulu Charles Bukenyoni kwe kutuwa ku kifaananyi kyosigira ekifaananyi kikumu abakola emikolo ebweru naawe ate owe Uganda naawe okubaako kyomanyi kubanga abaana abasinga mugenda kuva wano mugende ebweru n'abali ebweru mujje wano ennono kikulu nnyo gikuba lwaki twagala okugikola tubeeko ekyenjawulo kye tuyigamu n'ekirala n'abazungu babeeko bye batukoppa okimanyi nabo baba beegomba nga bangi boolabe kati nga bwe twambala ekkanzu baginoonya nabo bajambale fe waliwo okwanjula kwe nakola ewusta kati bwe baalaba abakyala nga bali mu gomesi baneiba ne bambuuza where can we get those attire nga kyekibatta era ne mbakonekitinga ku mukyala atunda gomesi owa Lugave Traders ne mugamba abazungu baagala ki n'atikka n'abagana n'azibaguza nga balaba banyu nga kale nga beekyamala kati kye baakola bwe baali bajja e Uganda ze bajjiramu kunyonyi niye gwomanyi oyo kiba kitutuuze nga kitufudde abaati ab'amaanyi bwekyo bwe tubeera wano amawano mu mikolo tutunuulidde ebyo ebitera okubeera mu US one kyetuyizeemu ebintu ebimu tuguleko ebitonotono ebyangu okuterekebwa ebirala mu biwanyiseemu ensimbi olw'okusobola okutuukiriza amangu aboogezi ebimu bye babagamba lwaki babalemerako tekuba kubalumya mutwe babaagala wakiri omukolo guleme kwera plain gubeereko ekiraga nti ennono yabaddemu ekyokusatu kyali kyantegeeza kyenjizeemu nti one nabo bennyininyini nga nawano omuntu omanye eddiini y'obusiraamu yesinga okigonza nti omuntu musasule nga n'entuuyo ze tezinnakala teri muntu agenda kukuwa budde bwa bwereere nabo bwe bajja eyo nabo baba basubira olina kyogenda okubawa kubanga batutte obudde batwala okuyiga nga naffe wano bwe tujja oli bwampita obwe MC nansasula nabo mubasasule wadde muli bweru wa ggwanga ebigambo bitambula obulungi ekintu ky'embagga era njagala Zambaali okikkaatirizeeko bannayuganda abali e Bulaaya okuwa MC ku mbaga $1,000 ayinza okukaaba n'agamba nayembawala bajeti ate munnange tulina 4 tulina 3 naye n'omugamba nti bannaye kakati nze ndi wano tuli Bulaaya mwe mwali badde musinga n'otusasula ennyo nga mumanyi naye bwe ngenda e Uganda bampa omukolo ng'onvudde America nembaga nti waliyo emikolo gye ntera okukola bulungi nnyo wano nkulaba ng'ozze bulungi obukadde bwange buna 5 ng'ate oli wano Uganda naye ate mu US olina nga nina 2 ng'alaba akuwadde nnyo so ate ng'ogenda kumubeererawo kyobola abakola emikolo n'anoonyayo mu mwana kojjaawe takolangako bwe musi naye kyamanyi omukolo n'ogutuukako nga buli omu agamuvaala tutaase nomugamba asinze muwa leero naye omanyi nti ngenda kwebaza abantu benzije abatera okumpa $10 oli n'akikuwa baakuwadde kwebyo byoyogedde abaakuwadde that's too much money kati awo nkitegedde abantu baffe abamu bazigaba naye abantu baffe ssebo oli bw'aba yava wano nga muggulu ne bw'aba ziri mutasobola ekyo kirungi nnyo nja kujjera nja kubalaba nzijja mu gwokuna tugenda Texas tulina Concept Real Estate nga bulijjo bwe tubeera Concept Real Easter weekend yonna ku mulundi tuli Texas gye tulijjukira ab'e Texas abo batuwagidde nnyo so tugenda kutambulako tugende e Texas gye tugenda okubeera tulungamya one kye tusinga okuyigiriza abantu bayinza kufuna batya ennyumba mu US bafuna batya okwekulaakulanya okwawa atukoze bulungi atukozemu omulimu mulungi Brian Kayongo era mwenyumirizaamu nnyo manyi waliwo abantu b'osanga e Bulaaya n'ogamba nti oba ono nasanga waaki naye kati nze kusanga Brian Kayongo nkyenyumirizaamu nnyo kubanga ye muntu mu bulamu bwange gwensookerako ne bwemba
ndi musanyufu ne bemba siri musanyufu ate gwokubira n'ategeera nti omugambye bakulonda gye buvuddeko wano wadde tuli ku mikolo njagala bannayuganda bano bategeere bakulonda university namba n'ofuuka ambasada waayo okuyambako abaana bagenda okusomera mu Amerika omuntu akola atya kati omuntu tugenda kugula office wano omuntu bagenda kutandika abaana okuapplyinga that university bagita St George's University eri Grenada Caribbean naye nga territory ya America nti omwana bw'amala okusoma obwa doctor ayingira n'akolera mu America oba Canada ogenda n'osomera mu bizinga bye Caribbean nga gwe naye kikola batyo nti abaana badropinga out olw'ebinyumu ebiri mu America ne bakola university eri esudde mu America ku kizinga tolina bw'ovaayo tolina bw'okola ki ogenda okuvaayo nga diguli ogikoze nga ne byosomye obitegeera mulamba then ng'oyingira ng'otandika kukola omuntu gali wano mu Uganda asoma ati afuna atya omuntu wano obwongo bwe bukweyimirira registeringa or applying for that university through our office gye tugenda okugulawo soon nja kuva wano ng'ogiguddewo then bwa applyinga nga bamuteba akola ekigezo gye bayitanga test oba intake something like that kati bw'ayita nga akola ki atandika okukola ki university yamuyambako visa na bikina processing oba office yo si visa free is visa free kasa student aba nga ayise mumuleta bulesi bigezo n'abikola nina omwana omusawo kasaba ekisooka bino si byabanaku byabanene mbadde ngenda kuwa banaku mbalina nedda teri munaku wateri yeyimba kusoma bwa dokita kwefiiriza naye kyeŋŋamba nja kwogera wano amasimu gatandike zambaali nina omwana wange yamala okusoma sente zaagaano abo basente zaagaano siwetaaga betwetaaga kubanga ino university yefulumya badokita bonna abakolera mu America ye best good medical school in the whole world yes era badokita UK Canada nachi ne US badokita bakola kati nafuna omukisa nempeebo obwambasada ate nga bayitiramu bukulembeze bo nga vice president yona kwate bawa buli muntu nti jago ofuuka ambasada ambassador mu East Africa so ina Kenya Uganda Tanzania lenso se waffe nga bali tonna kibagamba so se waka so bwenkimala ngende Rwanda Tanzania bwekityo naye nga kya sente omuzadde olina okuinvestinga mu mwana kubanga omwana bw'asoma n'afuuka doctor medical doctor mu America afuna $5 per hour wanje yes buli saawa sente zozimbamu arcade bw'oziteeka mu mutabani wo oba oterezeza obulamu bwe bwonna buli saawa mu America tebakkiriza kusuka saa 12 okujjako ffe aba baakagenda nga oyagala okukola 16 17 ogatte naye kati kansuubire nti akola essaawa 12 oba nde waba akola essaawa 8 kati abazungu kubanga abazungu tebakukkiriza kusukka awo oba oli musawo mutendeke essaawa 8 kati ate waliwo ba traveling good doctor nga ava mu ddwaliro n'akolamu awo emu n'adda mu ddala n'akolamu aba asuula $10,000 buli lwayingira $10,000 ayinza okuyingira mu madwaliro ngaaga n'amalamu hours 2 amalwaliro aga nga buli awo bagisasula $10,000 ye dokita wa America bino nebiri kinaana buli mwezi dokita wa America ngakola ennaku 2 abasawo baalo ojja bagoba wano kyenkugambye nti yatokuba okay so omuntu aleka okuba nga mugagga nga ategeerekeka basasula sente mmeka baweeko ekifaananyi alaba wana alowooza tebatwala sente zo nga tonnayita amagezi g'omwana ge gakweyimirira omuzadde okuteekayo sente omwana bamuwa interview n'agigwa era tosasula ekyo nga kirungi ate osasulira obusiru nabo bagezi nange mugenye ejja kunzita so kati abaana tugenda kutambula mu universities ez'enjawulo mugenda mu university naye tetutwala this is a medical school abakola sciences bokka ayagala okufuuka medical doctor mu veterinary mu kasogwa mu eyo field yes
osobola okuyinza oba oyagala kufuuka pharmacist abo abatabuzi b'eddagala osobola okuba nga oyagala kufuuka surgeon ogenda kuba kusana bakwetaaga osobola okuba nga oyagala kufuuka orthopedic abajjanjaba amagumba bakwetaaga osobola kati kasooba omanye nga field yo yonna eri mu busawo tutandikira ku high school senior 6 naye kati otandikira eyo kitegeeza eri ogenda kumalamu emyaka egiwera mingi ng'osoma naye wano omuntu alina degree gwe basinga okwetaaga si gwe basinga gwe singa okwanguyira ng'olina diguri y'obusawo wano n'ogenda eri n'osoma emyaka 2 oba 3 ena wano wasoma 5 n'eri n'osoma 4 gy'emyaka 9 naye omanya nti wadde oluddeyo bw'otandika okuyoola ekitono nnyo oba okwata milioni 280 buli mwezi kati waliwo abanigeria balaba gavumenti ekwata abayizi abalungi nebasasulira kati nebategeeraga nti bw'otandika okukola naye kimanyi gavumenti yaffe betebirowoozaako nga kyandibadde na wano neyoola abaana nga 10 naye nga ekibatutte bagende bayiga ebituufu ekomye bakole malwadde gaffe agategerekeka ebirowoozaako yeffe ayiga eyaffe Zengomba kawe nasana ekyokutegedde ngenda kukwata abaana abange mu Nansana municipality ne bwe nafulayo abaana 10 mbateeke bakole ebigezo bwe bayita abazadde mujja kuleeta afu nange nonye we najja afu bagende kubanga omanya bwe badda bayamba Nansana municipality n'eggwanga Uganda ne tewali ggwanga lyali likulaakulanye nga teritadde investment mu education tekiriyo olaba China ne weri engagga China ekwata abaana ne batiwa mu America mu MIT ne basoma ne bazaayo mwa matendekero abiri mu America agasinga okubanga banyi Harvard mu byobusuubuzi n'amateeka MIT mu bya teknologiya nakyo nereeta abaana mu MIT ne basoma ne bazaayo mu China kati gwe mu America oyaga kukola iPhone ng'agitegeera ali China yabisomera wona abitegera n'agenda eri gw'olina tekinologi naye tewamusoma naye yabisoma ali China kyovulaba nti iPhone ekolerwa China era bw'ogira iPhone eriko made in China nekate mu America yennyiniyo kubanga eyateeka mwaka ogala TikTok ogala wadde va China naye ng'ate ogyetaaga wano mu US so buli ggwanga erikulaakulanye liteeka sente mu education how nti otwala omwana n'omusomesa n'omwana omugjayo nga president lwaki abayindi bebali mu busawo nti owulira amulwadde yalwadde bamututte India bo basinga mubateeka amaanyi gaabwe mu America oba mu London amala okusoma naddayo India kati gwe olwadde wano ekirwadde bakutwala India ate buli nsi teeko kubeeko kyemanyiddwako kubanga ndaba masimu biki IT that is South Korea mpitirivu nnyo gyobulira zi Samsung zani gye ziva zani kubanga South Korea kyeyaguka naffe teeko okubako kitugamba nti kale mu education oba katunyweze kino ffe twanyweza embizi kubanga buli woyita tugitunda okukamba ani Poko joint evuganya church okimanyi mu Uganda church ne poko joint church atenge ebyo bwe bubonero bw'obwavu mu nsi kase church olaba church ne poko bwe bwavu obusinga obungi era tosobola kwewanamu oli mu bukulembeze okulembedde abantu oze mu America wakalaba poko joint sigirabanga nako nalingiridde ne mbutana sibe bagiyita erinnya bagiyita bannange bagiyita erinnya eddungi ennyo bannange erinnya nzijukiza mutera giyita omanyi ina amanya bagi waliwo akalakiro ke bayita swenja fetugiyita Superman era mu China kasookuba bagamba Superman amanyi oyo Munnayuganda bwe mugiyita nedda nali Maryland bo bagiyita bulala ani ekigambo kibakoze oli buli state erina olulimi lwawo kale olwali bwe tutambudde naye ekyenjawulo kyoyinza okugamba bannayuganda nga bo badde mu America n'okubawa advice nga tetunnamaliriza so ekyenjawulo kyennyina njagako beebaza kuyingira mu mwaka omujja ate ne mbagamba nti bannange waliwo ebintu emirembe gijja ne gikyuka ffe twatesitinzeeko ku kujjako kwa TikTok nemanya nti ekintu bw'oba
ntera nnyo gamba abaana ku TikTok ti olina following y'abantu 5,000 but tolina kyotunda. How can you be with abantu bwe batabakufollowinga nga tolina kyobaguza? Okitegera essaawa yonna TikTok bagijjako abantu bojja osanga ku kkubo nga yeeyogeza yekka aganda alina abantu 5,000 ku TikTok. N'omusange ku kkubo nga ne boode eyagamukuba naye bwobanga n'abantu ng'obakutte bwoti 5,000 ne mwanti okutundako abantu ne bwe baba 50,000 n'obaguza kyentunda ne bwe gaba mazzi ne bwe kaba kaki Zambaali abantu baffe wadde gavumenti etukalakase naye ate n'abantu baffe baba mayi waliwo abantu abali comfortable mu bwavu. Sikyagala Uganda abantu bagetinga comfortable mu bwavu. Omwana akwata iPhone ya milioni 10 okitegere agitandeko buli kimu naye nga akuma akakola sabbuuni ka milioni 3 ng'osobola okufuna 5,000 pa month. N'ogula akuma akakola sabbuuni omwetambulira kuliko liri erinnya lyo muvawala sabbuuni bw'ati nze abaana omuti n'ogamba kukyalo n'ogamba ku kyalo kyakati nze nva Butamba era ngenda bikola negamba nti omwana akutte essimu talina dduuka talina kiki n'emmotoka ayina talina mulimu okitegere kyobola obwavu Uganda buli kimu akiyina n'ogamba singa yakola ebintu ebyo n'afunamu akagundu kale waliwo n'obuntu obukuba bulooka bwa miliyoni mmeka 8.7 akatali ka automatic nti kazeekuba naye kano nga naawe okenyeje obwavu China eyo giraba TikTok wa China omulaba omwana omuto bamulaga nga akola motoka the way how they make cars muto owaffe bamulaga agoba gongolo kitegera naye wali bamulaga ate amasenyaza agagakola bwe bati biki so ebintu byaffe TikTok bagikolera China naye wali olabeeko kasasiro ng'owawano never yaabwe ya busuubuzi bateka bizende wote ngalaba ewammwe ya busuubuzi yaffe ya buseegu era twaba kyabayambyemu katono yalaga TikTok ewammwe eriko bya busuubuzi byakulaakulana bya ewaffe buseegu ne Africa bwe kiri Africa odegera ku TikTok ekiro ng'oli byatunda tosobola birya misana kirungi nga byakiro abaana nga babiyiwako baweereza ekiwologoma tulage guno aweereza empologoma yayaga kulaba goonya okitegera so yenjawulo eriwo naye mbakuutira bannange buli woba ng'olina abantu Zambaali nti abakufollowinga manya olina kyobaguza kubanga ensi ekyuka ejja kukyuka ogambe kati tugeze eno X-event nti eyina bafollowa nga kale 2,000 tosobola kubanga buli wiiki tofuna kasitoma owekifaananyi ow'embaga nga nange mulaba ekinkosa bino okukola ennono oli abeere n'amanya nti Zambaali yabimanyi naye omwana ali ku TikTok nze waliwo omuwala gwe nagamba alina abantu 2,000 ne mugaa jangu tukwatagane tusobole okupromotinga yuna biki nga yuna sigyetaaga katamanya kyekitegeeza anti yalaba abantu 4,000 alyoke ne mugaa naye otunda ki obaguza ki tiokubaguza ki nze kasanya bafolowa abange mbeerako ne bandaba content wange bamwagala ne mugana yensi ekyuka fe batujjeko omundi ogwo nagenza okugira nti nga bagira sorry we are sorry wabula babakanzeemu Trump yayinaga TikTok agenze bange mbagabirani ninga ondaba sikyalaba kono Trump atuyamba n'abakomyawo genda ku app zino ng'omanye ensonga lwaki ogenzeeyo okugeza ze nzijuka video yange gye nasooka n'okukola ne Bishop yambira nagamba you are our brand oli wa church obeera otya ku TikTok nga wezinyazinyaako otegedde iwawa brand oli musajja munene obeera otya ku TikTok oli mukuzina nentuula naye ye ne munnyonnyola n'abitegera n'ekimu ku bitonotono byenyinza okumunyira kimu nani nkola emikolo gino egy'embaga naye nga bw'ogamba omwana omuto ali mu myaka egikola embaga nti Zambaali asobola okubeera emusinga akiwakanya
nga tasobola lwaki nali nkola program zonna nga z'abantu bakulu ali serious nnyo era nga kyekibonyabonya abantu nedda ali serious nnyo mulaba ne ku political talk shows musajja mukulu byayogera bya kikulu ali serious wonderful kati nga noonya how can I create another audience emanye nti Zambali gwolaba mu political talk shows nga mukambwe asobola okukola kino ningenda netekako kati bukyanga ate oba otegereka beera n'ensonga lwaki okola ekiki ekintu era nezalagamba netirikotekozogozibirako bwayizina amazina bakola gwe tumanyi ani gwetagetinga kubanga ngenze mu maka mangi ag'abantu abakula ddala abagagga abo balina abaana babwe tebana baku TV babeera buyinza okugo nga bwombuuza who is that is Zambala. I always saw him on TikTok. Akona has a vibe, he's a vibe master. He's a vibe master. Wonderful. Omumwenfune emirimu emirala egy'embaga gyenkola ng'obwemusi. Ennaku zino abaana abasalawo nnyo okusinga abazadde. Daddy, we need Zambala. Era bakyali bakyayogera tetemubanyiiza oyagala ani twagala Zambala. Era bangi abaana ennaku zo ntandisa na kubayita buyisi. Baana bangi abafunye fame ku TikTok nga babayita mu mikolo nenga nebyokukola tebabimanyi lwakuba nti bo ku TikTok bagiutilizinza ne bakola ebirungi nga bannaffe abalina okukozesa TikTok abamanyi amazima n'ennono nga bwetambula nga tebaliiyo kakati gwe naawe beera n'ensonga ekyogedde kikulu nnyo abavuka bavuka kiba kimanyiiko tugenda kukomawa nti tutera kwogera bingi twogera bitono naye nga byansa katubasiibulire wano amawano mu mikolo ge twogeddeko otegedde engeri emikolo gye gikolebwamu mu Amerika ebira njabbi kutuusaako nga tuli eri bwe tunaa twogera ku by'omu Amerika tujja kubeera eri twogere ne ku Trump ne byalayidde ne kyebitegeeza eri